Muzeyi Matiya Lima kati abeeranga abanga taata wange ne muzeyi Ssebbaale kati gojoyiningirawo okuyimba otandikirawo ntandikira ku kibiina kya muzeyi Ssebbaale natandikira wa muzeyi Matiya Lima naye namala wakadde katono nenga ne muzeyi Ssebbaale. Mwaka ki walima? Mwaka gy'ekyenda ndowooza kyenda kyennyini naye saatandikanga nnyimba gyemyaka 32 giyise. Natandika nga najja kuyiga, natandikira mu kuyiga kuba nali neegomba okubaako obubaka nange bwe ntuusa mu bantu. Nentandikira mu kuyiga, natandika mu kuba bivuga, natandika nkuba ngoma. Olwo ng'ovaawa? Nga nva Mbikko kuba nabeeranga Jjinja gye nasomera ku Njeru Primary School ne Jjinja SS. N'okomawa? Nakomako wakati we watya wagguluggulu awo kwesesi ngasesi ku secondary najimala. Wamala senior 6 wamala senior 4? Namala 4. Kati 6 gyesamalako. Ki kikulemesezza olwo? Waaliwo okusomola kw'amaanyi wakati mu byenfuna mu kiseera ekyo kati naye mba nga saasobola kugira nnyo kweyongera nnyo wala. Bamuzeeyi gye bali? Muzeeyi yafa, taata yafa ne maama waali mulamu. Amannya gaabwe ndi? Taata wange ye mugenzi Crispo Mpanga neddira Fumbe, ndi musajja wa Fumbe. Maama wange bamuyita ye France Nalweiso Nabigumira. Ozaalibwa mwaka ki? Nazaalibwa mu mwaka 7 n'abaana bonna mwebale kunkuuma omukyala ate n'abaana mwebale kubeera bawulize n'okusoma kutuuse mwina okubeera bakkakkamu. Weebale nnyo okwevaamu n'omutumira. Kati era weeveemu bagamba abintu Kadongokamu Ssebbaale Olugambo ba Vincent Ssegawa yagenza okusiramuka okugenda mu biri eby'eddiini nga kyakoze akikoze. Olina abaana bameka? Abaana oli musajja wa ggwanga ki? Kubanga ekibuuzo ekyo lwaki mwalibadde mukisaza nammwe mu Buganda omuntu akubuuza ekintu ekyo aba si Muganda kati mbuli oli wa ggwanga kyetagana kugamba Bugambi Omuganda nkimanyi naye tuliswalawo ogamba Ssebbaale wano abantu bafa ne tukaanira wano nga ffe baga noono omwana waabano noono waawano ne tudda mu ebyo ffe abamawulire nga tutawaana kati Ssebbaale obeera nogandi bannayinze bwe mulaba nyina 27 oba 28 sinnamuzaala oba alina olubuto oba bwembagize bwe nti mukikolanga bwe muti. Omusajja Omuganda yenna ekyo ekibuuzo mbadde nsaba kukisazaamu olunaku lwaleero toddangamu ekibuuzo omuntu yenna. Nategedde nti owakadongokamu tasobola kyogera. Si yekka n'abalala. Wano Ssebbaale teyafuukira eziki. Nagamba ati yagamba nga ggwe gwe buuza Walukagga ne bambi abaalaga wizo yatugambirawo myaka abaana 17 okulimba tambula bulungi nnyo. Okulimba kyangu nnyo kuba tosobola kunkaka ntono kuga nti n'abaana bana nga nkulimba mukulu atugambye nga bw'otugambye nti bw'onooba ebizibu bizze tugenda siitaana kankubulireko lwaki nnemera ku kintu kino. Omugenzi Paulo Kafeero rest in peace yafa 2007 nga TV eno tenajja siyamukolako na story bweti nawanikanga za lupapula Kafeero naye amazima gennyini nakati tukyasiitaana. Kafeero yafa nze mmanyi nga alina abaana nga ndowooza nga 2 essaawa ne bagamba bali 4 balina mu kooti abalala 10 bameka bali mu kooti bagamba naffe tuli 4 bali bagamba tuli 4 singa Kafeero at least twalina story ye nti yino ekikyalibadde kiggwa kati Ssebbaale mugenda tuleetera ebizibu wa sina bizibu engenda kuleeta kubanga sikola kino nga tukyetegereza buli kyenkola mba nkikola ki ebyobutabala baanaye weebiri naye ne musajja Muganda nkimanyi naye obuzibu n'emmere tebagiba kubanga ne bwe nkugamba omanyi tebabala mmere naye okimanyi kati baga amatooka 310 eminwe kati bagibala nga bakibala ebintu bikyuka kubisoomoza ebirawo twabalanga abaana kuba ettaka lyabanga ddene mmere nnyingi abaana tebasoma naye kati waki bababala ebisoomooza. Ssebbaale genda mu maaso n'emboozi obadde okyambuuza ku ky'abaana naye kati ekyo ky'abaana tukivuddeko kati bwave wa Matiya Lima odda wawali bwe twakomye ejjukira okutandika ne mwami Ssebbaale nga atandika gurupu egyo bayita Matendo era mwami Ssebbaale yakola mulimu gw'amaanyi nnyo okuntendeka mu kuyimba kubanga kitone nali nkiina naye nga kyetaaga okusitula era yannyamba nnyo mu nsonga ezo okulabika nti nasobola nange okuba nti nsobodde era n'okuyimirira wano ng'omuyimbi agaali maanyi ge
ate nga ne mwami Matiyalima yakola kyamaanyi kuba yeyansembeza mu kunsembeza ate nze nensobola okutuuka ku mwami Ssebbaale. Olwo Ssebbaale wakoleramu muki? Ebintu byonna kulyamu bingi nnyo kubanga ngange nali mukubi wa ngoma naye nga si yali tageti yange nali noonya kufunako neekwata. Walinayo oluyimba lwe bayimbirayo? Waliwo oluyimba lwe twasookerako ku teepu bagiyita nva ku musawo. Otyo ova otya wa Ssebbaale? Ebintu byange byagazibwa nga tebikyajaawo. Gaziya byatuuka ne bigaziya anti show emala essaawa twakolanga shows ng'emala essaawa 4 show emala essaawa 4 kati ate waaka wa mwami Ssebbaale gwe yali ayina nga mungi nnyo ate nga nange ntandise okuweza waaka n'olagawa kati ne tutandikawo gurupu mu kiseera ekyo era netutambula nayo naye bannange betwakola nabo abasinga baafa. Erinnya gurupu bagiyita bati? Baali bagiyita Nantalabika United Singers. Ennyimba ez'amaanyi sooka ozitubuulire ng'era ozikubira wa? Nze nakayimba kati sidda mu kyalo nali maze okwawuka ne mwami Ssebbaale. Waliwo oluyimba baluyita omutembeeyi ezo ennyimba ezimu nzire olwokuba nti Kadongokamu takaddimu. Message esekasoba nga olukoze bulungi message esigalawo omwana n'alusanga n'omuzukulu n'alukola ki n'alusanga. Nina ennyimba nga buli muntu yandizimbye. Nina ennyimba Dr. Condom n'ennyimba akasimu mwekuuma ategeeza kwekuuma abasitamira emmere ennyimba nyingi abasitamira emmere olonange notwalira bakuleeta ku maapu omuntu okutegeerera obulungi. Sidda mu kyalo sidda mu kyalo bawa akapeera bategeere lugamba taata nsanyusa nnyo bwe nkulabye kubambala ekiseera kiwanvu okuva lennalya eyo ku mbaga simanyanga bibafaako eno gye muli munnange nalwala mwawe ekimbe era akabula akatunyi okumbya ne bampa n'ekitanda ekisubye kale bwe omuntu awo nange we nakutegeerera nali Makerere University. Kakati mukulu biki ebikunyiiza n'ebikusanyusa byogere lumu? Kati ekinyiiza kumpiza mu maaso ekikusanyusa ate ekisinga okunsanyusa kwe kulabika nti ekigendererwa kyange mba nkituukiriza. Mu kuyimba kw'omazeemu emyaka 32 kiki kyoga nti waliwo ebintu bwe biti ebyaliwo by'otalyerabira mu bulamu bwange? Covid ngesirimu erabira mpozi gwona omwerabira ndeka nokundeka saagala kumanya lumbo olwo ate ebikyakusinza okusanyusa mu kisaawe kino oga nti ebyaliwo ekirala ekyamaanyi ennyo yali siriimu kubanga siriimu tukulidde wakati mu maggwa ga siriimu Mbadde bikusanyusa. Mbadde nkyali nga gwe wanyiiga nnyo kugamba obunkenke bwe tukuliddemu tuba tulina kwebaza Katonda. Ati kakatuwumba kati ebikyasinza okukusanyusa mu kisaawe ebbanga lyonna? Ebisinza okunsanyusa mu kisaawe ebbanga lyonna kwe kuba nti nno message yange gye mba nteeseteese esobola okutuuka mu bantu. Ekirala era kifiise mu bufunze sente ze babaweza Jenosale wa Kadongokamu gwe wafunako bagamba kikofiira yagenda nazo mu mbeere ebintu ebyo mbadde saagala biyingiramu nnyo mu budde buno kubanga mpulira nti zigenda kujja mpulira nebiki naye saagala kubigendamu nnyo saagala kulumiriza nti kuba wafunako kakati lwaki omperawo answers. Kakati ndi Josephat Segan tubasiibula akadde keeko ebirungi biggwa byokya sindikisirayeko omuwemba nakkirira ekibira nabivaako tujja sinkana ku Mmande era mu Lugambo Ssebbaale yogera ebisiibula nga byangu nnyo bwe biti. Mbalamusiza mwenna era mbebaziza mwenna ababadde nga mutulaba mwebale kuwagira Bukedde TV n'abayimbi bonna.